Ebbendobendo ly'Ebusoga likolebwa district 11 esinga ku zino ziri ku mbalama z'ennyanja okuli Nalubaale, Kyoga nga kugase n'omugga Kiyira. Okunoonyeza kwonna okuzze kukolebwa kulaga nti newankubadde abaana bazaala nga tebanneetuuka mu Uganda yonna bakola ebitundu nga 25 ku buli 100 yo mu Busoga abaana ekikula kino bakola ebitundu 25 ku buli 100. Okunyonyoka obukulu bw'ensonga eno tubitaddemu engato okwolekera disitulikiti y'e Mayuge emu ku ezo ezikiramu abaana abawala abazaala nga tebanneetuuka. Olugendo lwaffe tulutandikidde mu ttawuni kanso y'e Bwonda eri ku njegoyego z'ennyanja Nalubaale ngeno bwe weetegereza omuwendo ogusingayo gw'abaana bawala nga kugasi n'amabujje gaabwe. Nayigaga Shamima mwana wa buwala okusoma mu kibiina kya mukaaga nga wa myaka 15 gyokka obutuukiddwa olunaku olwaliro ku myaka 19 ayina abaana babiri so nga ye Nangobi Esther ku myaka egy'obukulu 21 gy'alina naye embeera ayitamu y'emu okusoma mu siniya esooka kaakano ayina abaana babiri. Bombiriri obwavu obukyuma mu kitundu kino bwaleetera bazadde baabwe okubajja mu masomero nga bukyali ettuula waka ne libasindiikiriza mu bikemo okakana nga bali mbuto. Tinize enakuwa nali nkayenda osoma naye nga ssente maama azira adaaga budaaga yeena. Taata yafa n'atulekera maama yekka. Maama yali abeesingira ku nnyanja kuba tetwali naye wamu ng'asindika busindisi ssente. Abeesingira ku nnyanja mukene bw'ebitu. Bebagala ennyanja nga takyalina bulungi ssente. Ekisinga okwenyamiza ti abaana bano abasajja abafunyisa embuto babalimbalimba n'obuntu obutono ddala nga n'abamu okwegatta nabo bakasawo nga kukwakulizo bwe baba bakubasuubuza byennyanja. Wanaaba akusuubuza ebyenanda anayenda akukwane nemala akuwa ebyenanda kati awo kyanviiraku wakoba oti kamwikirize ki ayinende nsobole ki okufunaku ebyenanda oba ndira nsonda ssente dange ndireyo ki isomero kuba nali nkayenda osoma. Baali bavuba mukene nga tujjayo okola ki okuleeta mukene ku maato. Bwe mujjayo ono na mukene awo beida ojja mwayo na mukene awo wetwatandikira naye omukwano twawaya yampayira ku yabaviira abikizena nakola ki namuwayira. Okwawukanako ne banne okusoma nga kuganye nango byafuna omulimu mu kampuni y'amasimu eno gye yasangira omusajja yamujja ku mulamwa. Nafuna omulimu nga nkola mu Airtel tambuza line bwebito. Nasanga guy bali bamita Sam. Nanzaamu omwana eyasooka n'owookubiri kati luvannyuma nnyo nga mukazi waakomawo. Saamanyaako ng'alina omukazi gwa yabinkweka mukazi w'empozi yali bweru things like that. Olw'obuto abaana bano mpawo kye bali bamanyi ku nkola ey'okwegema okuzaala oba family planning okakana nga bawundulira abaana be bateyagalidde ku myaka emito ddala. Naye sikozesangako nti oba family oba biki nga sibimanyi ate nga abasinga bagamba family zoonoona kati ng'otya. Awo nali manye kondomu naye nazo nga batiisa nnyo nga bazitiisa tupozi biki zigenda mu lubuto opozi kuna abaana. Mikwano dankale babeire batukoberanga ebya family ebyo aye nga nditya batukoba mbumala biki bwojja mu breeding ino kala okola ki n'abamu okukola ki okutya nga mbiti okubijjamu. Emirere embenga ginajja abavubuka bafunisa abaana bano embuto tebatwala buvunaanyizibwa bubalabirira ku myaka emito ddala abaana bano bafuuse bannakyeyombekedde. Neegaana abaana completely up right now. Ng'abaana beegaana si babe biki ng'atya mukazi wo tegeera. Nina abaana babiri tidi gye bababa baibwe gye bali babiri. Saino tidi gye baagema n'amasimu gaibwe gaavaaku. Okwejjusa kwefuza obulamu bw'abaana bano embeera yonna gye bayitamu bagikwanaganya n'ensobi ze bakola. Olaba musiiba temulya temulina kyakulya waka. N'ogamba oti onoofuna omulenzi ng'akwana akwayo 2,000 ofuna ekyokulya n'ogamba kangende munengako ekyokulya awo ofunira olubuto. Oluyisi ojja weegomba waabona mwino oluyisi obanga kagwa ekineebi tuleeteranga ebiseera ebisinga twakemebwa. Era singa nali obanga sizze kuno think sandi misinkanye oba sandi bise nemwene embeera gye ndimu abaana bantu tebandibonyeebonye bwe batyo. Bagamba nti mpawo kalungi kebalabidde mu kitundu kino buli mwana akulawo akomekkerezanga bo. Ekitundu kyo si kirungi kuba ne maama wange teyatukiriza kulirako kunene era yatwala wa sisita we gye twakulira ngagamba sagala mwana wange ajje ku mwalo ye bwatu bwe yagambanga. Nange nsaba nnyo n'abanfunye waakubira saga abaana bange bakulire kunene kuba si kirungi eri abaana. Naidusa olw'embeera eyo alina ompulira ni ku mutima
naidusa okuba mbonabwine n'omwana ezza na mulimo gwene mutuufu guliwo gwe nsobola akola. Kibatunulidde ku kukuza abaana baabwe mu mbeera yonna esoboka newankubadde bakimanyi nti ekkubo lye baakwata lijjudde enkongeko n'ebisiriko. Nenda nkuza abaana bange saayino tikayenda byakuzaala beninashi bamala kuba ntomeire ino nakunina ninji ndaga ino n'abaana. Basaba nnyo tebagendera ku basajja kuba basajja sikiza nnyo tebalina makulu. Munansonyi okyogera bwentyo naye nga abasajja tebalina makulu. Obulamu bayiseemu baagala kufuuka ekyokulabirako eri bannaabwe abakyali abato. Kwegomba ino kyona kale ti kirungi kituleetera ino okukemebwa. Kituleetera ino okukemebwa n'okuzaala nga tokoze ekitatuuka ni kubanga butisaadi neeno mbala ninze maama n'abala omwana aliire anweire byona byona. Negomba ino nsoma singa ndirayo obuto negomba ino nsome mbe bulungi memale nzaale nga ndizeeyo obuto nfuna omusaada ananta mu maka memale muzaalire tibulamu buneeno bwendi muntu nzaalire waka nibonaabona n'abaana saayino wendirayo obuto nga basazeewo ati beirayo obuto enembeera tugenda. Olunaku lw'enkya negattako nga kulagingira bavu busukkirire mu disitulikiti eno gye busuddemu abaana abobuwala mu mitawaana gy'okwenoonyeza ekyokulya okakana nga bafunye embuto ze bateeyagalidde. Samuel Sebuliba agafa ku Spark TV.